abalungi abeekuumira kusenga face to face 6 mbaniriza ate nate olunaku olwaleero kansubire muri bulungi yonna gye musinziira okubeera nga mundaba oba nga mumpuliriza. Olunaku olwaleero njagala kwogera ku n'omwana ow'obuwala nga gwe mmana ennyogoga eringa ekizibu. Bannange amazima gali nti emmana ennyogoga esuula omukira gw'omusajja. Omusajja sitaaga okusimba bwe guti ne waguba gwereeze nga gulina amaanyi n'ebeera ng'ennyogoga kagwa. Ate era bw'amala kati olaba abasajja asobola okumala mangu mu luutu esooka. Naye olw'okuba nti olinamu akabugumu munda eyo munnange ate ne kamuzza engulu n'addamu n'asituka bulungi. Naye kati ate bwe yeesanga ng'oli mukalu ng'onnyogoga akasolo tekasobola kusituka. Ne bwe kaba kasituse omulundi ogwokubiri kabeera kagonderera nga kalinga ekipiirapiira. Kati bw'agattako ekyokuba nti ate ggwe eno kiri bulala tewali munaye kyaba agenda kufunamu. Tekasobola kuddamu keereege mbw akuzine. So abakyala mufube okwefaako, ebintu bingi ebireetera abakazi okunnyogoga. Omukyala buli bw'obeera ng'obuguma mu mmana munnange ogenda kuleetera omwagalwa wo okubeera nga buli bw'akuzina takuwangaaliramu. Abasajja nze nabagamba abamu bagenda ne banoonya eddagala ly'amaanyi g'ekisajja naye ng'ekituufu kiri nti obuzibu tebuli ku bo. Ng'obuzibu buli ku mmwe nga ggwe kizibu gwe mukyala we. Omusajja ne yeekatankira eddagala n'anywa eddagala naye nga onnyogoga olinga ekizibu. Ate nawe omusajja bw'oyingiranga emmana y'omukyala n'ogisanga ng'ennyogoga tosirika. Oyo mukazi wo mugambe kati wonaba toŋŋambye ani agenda okuŋŋamba kale osazeewo okusirika busirisi n'ogamba kondeke ndafuubane n'ebizibu byange. Ani agenda okuŋŋamba nti mukyalo nnyogoga nti nange neeyiye nange neetereeze? Tewali. Kitegeeza tugenda kutambulira mu bulamu bwe buto bwakubeera nga gwe onnyingira n'omala mangu n'enkitwala nti omusajja owange talina maanyi naye ng'ate ogayina naye lwakubanga tofuddeeyo kuŋŋamba kusala magezi. Kati eddagala liirino ng'omukyala kati ogenda kunfunira amatovu. Kyekifaananyi kyolaba wanino mu vidiyo eno, amatovu. Obifune bulungi ebikoola byakyo. Ekintu ekyo kirina bispikes oba kirina like ebirinza okufumita. Like ebikoola byakyo biriko obuntu kuno ku mabbali. Bufumita, so oyambala gloves oba ofuna ekigoye n'obisala bulungi nnyo obifumbe. Kati n'ogenda kubinywa. Osooka byozaako okubiggyako obukyafu buli obubibeerako kubanga biba bikoola bya ku ttale. Omala okubyozaako bulungi then n'olyoka obiteeka mu ntamu n'obifumba. Teekamu amazzi ng'amazzi g'otaddemu like gasubmerginga nti byo bibeera munda like biri munda wansi kati ng'amazzi mangi. Teekamu amazzi bulungi, fumba tokosa, bw'omala eddakiika nga 3 gamala. Bw'omala okubifumba ogenda kubinywa ku makya n'olweggulo nga bibuguma si nga binnyogoga. Binywere wiiki emu oba wiikisi 2 ojja kuba omaze okuddamu okufuna ebbugumu mu mmana. Wabula ebbugumu lino eno liringa bw'olaba amaanyi g'ekisajja. Actually buli kintu ekiri ku mubiri gwaffe kibaako ekiba kikireese. Singa ebbugumu lyo lyagenda olw'okuba nti emyaka, singa ebbugumu lyo lyagenda olw'okuba nti oyambala like obeera mu budde obunnyogovu ennyo, ekyo kyangu okulizza n'eddagala eryo. Naye singa ebbugumu lyo lyatataagana olw'okuba nti embeera wansi eyo yatataagana, for example wakyankalanya HP levels, oluusi ng'olina infection gye tulina okuba nga tusooka okujjanjaba. Bwe tumala ogijjanjaba n'ewona olwo n'olyoka ofuna eddagala ate erino ly'osobola okukozesa okubeera nga wejjanjaba. N'engeri endala gy'osobola okukozesa amatovu gano osobola okusitiiminga emmana. Steaming ono sijja kubagamba nti mulungi nnyo. Mulungi naye nga tomukozeseza excessively. At least emirundi 2 mu myezi, omulundi gumu buli myezi 2 no steaminga kokko. Ofuna amatovu ago n'ogateeka mu like mu bucket ng'erimu amazzi agookya obulungi. Kati totuulako ng'omukogo mungi kuba sitiimu ate asobola okwokya nakola amabwa wansi eyo. Kati osooka n'oleka ne gaba ng'agawolawolamu nga sitiimu agenda ovaamu tagenda kwokya wabula ng'agenda kubeera nga at least amoisturizinga wansi ate ng'akuyingira bulungi. Kati ng'ofuna oba bucket yo teekamu kati tuulako. Osobola okutuulako bulungi n'obikka ne weebikkako baleeso oba ne weebikkako ekintu kyonna kisobola okutrappinga ebbugumu wansi eyo.
for at least 20 minutes oba 30 minutes. Omulundi gumu buli myezi 2 kijja kuyambako okubanga kibumbawumba ku mana, kijja kuyambako okuzza ebbugumu mu mana, kikuyambako n'okumoisturizinga wansi eyo. Ng'okozesa amatovu ago ogakozesa kuzza bbugumu mu mana naye ng'ositiiminga masitiiminge. N'engeri endala gy'osobola okugakozesaamu, osobola okugakwata bulungi nnyo n'ogayinga kati n'ogatuulamu oba n'ogafumba n'ogatuulamu nga gabuguma. Nakyo kijja kuyambako okubeera ng'okola ki? Ng'ozza ebbugumu. Nti niyinza ogamba nti nze singa eddagala egganda tetukwatagana sijja sobola kuganywa. Osobola okugatuulamu era results oba ojja zifuna. Okumala wiiki emu ku weeks 2 oba omaze okwewulira. Bannange mmana ennyogoga tewooma. Nabagamba ebiwoomye mmana bingi, si kuba nti nno nina omusino, si kuba nti olina enfuli, si kuba nti munnange gw'olina ekituli kifunda. Nawe kiba kifunda nga kinyogga kiringa ayisi, omusajja tasobola kuwangaalirayo era oluyingira ng'afubutukayo. Ate ekirungi ekikiriko bw'oba onyogoga weewulira. Bannange weewulira ng'omusajja akuyingidde, weewulira ng'owulira onnyogoga. So tomulinda na kikugamba, tandika okweyamba. Pozi n'eddagala eddala lisobola okuyamba era okuleeta ku bbugumu kamunye. Kamunye oyo nno mulungi nnyo ku bakyala. Era mu abakyala nze mbakubiriza nnyo bw'oba omaze okuva mu nsonga nti leero nvuddemu, ofumbangako ku kamunye oyo n'onywako. Akuyambako okukirinzinga ebicaafu, omusaayi ogwo guba gusigaddeyo munda. N'okubeera ng'akuyambako okusumulula ku nsulo z'amazzi go n'obwagazi. Nywako ku kamunye, alina emigaso mingi eri obulamu bwaffe ate nga n'ebbugumu alikolako. Bulungi nnyo akamana kaffe ne kaddawo, ebbugumu ne libeeramu nga ddungi bulungi, naye bwe kiba nga kya infection tuba tusooka kujjanjaba infection. Ennyambala naye ematalinga, oli muntu akozesa booda ku makya n'olweggulo, okeerako nkeere naye oyambala obugoye n'olyoka otuula empewo n'ekuyingira paka mu busolo. Bannange ate woba ogenda okusinkana omusajja n'olyoka oyambala mbu mwambalidde kubanga yansabyeko ngenda muwaako njagala ntuuke ng'alabako. Omusajja ogenda okutuukayo nga wenna onnyogoga olinga balaafu. Ebisambi binnyogoga, emma n'ennyogoga, musajja wati olukuyingira we pukutupukutu ng'akasolo kagwa. Naye nga lwaki kagudde? Kubanga gwe nannyiniko teweefuddeeko. Mwefeeko, mwerabirire, ate omwami wabeere ng'asobola okuwoomerwa ng'akuzina. Naawe kennyini okubeera ng'owoomerwa ebyokwezina. Basajja bokka si be balina okutuwoomerwa, naffe tulina okubeera nga tuwoomerwa, ekintu kibeere nga kiri balance bulungi. Naye gwe bw'ona agamba mbu nze sijja kwefaako kubanga ndi mukazi, kubanga nina omutuli gwange, lwaki nguyita omutuli? Kale kubanga olina akatuli kaffe akalungi. Kale mubeere bulungi, nsaba Allah abanjagalire, abankuumire, abampeera ebisinga obulungi, mwenna abeekuumira ku Senga Faith 256. Bannange baagala nnyo, temujjanga okwo. Ate era tujja kubeera ne live yaffe emisana ku ssaawa zijja kuba 7. Tubeera ne live ekiro ssaawa zijja kubeera 2:30 oba 2 ez'e Uganda. Tulina channel endala eyitibwa Story Hub Uganda, ng'eyo no channel waliyo mboozi za kikulu, gwanyumirwa emboozi z'ekisenge, ebibozibozi ng'ebyo obisanga eyo ku Story Hub Uganda. Tulina Facebook page eyitibwa Senga Faith 256, osobola ogifollowinga. Tulina TikTok account eyitibwa Senga Faith 256, naye osobola okutuwa akafollow. Mubeere bulungi, mweraba, temujjanga okwo bantu bange. Yeah.